Ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu RDC w'e Ssembabule Jane Francis Kagayi bagenze bukubirire ku kyalo Kasambya Lwebitakuli Ssembabule olw'ettemu erisusse. Abatuuze babuulidde nti buli poliisi lw'ekwata abantu abateeberezebwa okuzza emisango gino babayimbula mangu era ne balya butaala. Okubeera nti suspect ali bweru ng'abantu be batta baafa tebaliiwo, olowooza abantu bano oyagala bakole ki? Ssembabule mpaka e Masaka katugoberera ensonga y'emu bayiro bazitemerako ettaka. Abatuuze bategeeza nti bagezaako okugoberera emisango gino mu ofiisi ez'enjawulo wabula tebafunye bwenkanya ne bagamba nti abatemula abantu baabwe babeewanirako nti bo balina ssente. Nawaaba buli wamu n'enfayiro n'engirabako nga n'obujulizi mwebuli naye omusango gwafiirawo simanyite gwafiira. Ne tugenda mu kooti ng'abasajja abo bavuddeyo tibaatufaako. Kale gwe tuteebereza akugamba nti ye tazitowa mu kiro azitowa mu nsawo banaamukola ki? Ssenkungu Ibrahim ssentebe w'omuluka gw'e Kasambya alaze abakadde be battidde abaana baabwe nga bano bakulukusiza amaziga. Ne bamutta n'omusole n'agangabo. Talina muyamba, talina kyakulya, talina kyakunywa. Naye mwagala kati bakole batya? Kubanga ekituluma bakunye obuntulamu okubayo byabaawo bino ebyokutta abantu. Omu ku basinze okusongebwamu olunwe Pascal Lugalambi ategeeza nti waliwo abantu abaagala okumutta nga bakulembeddwamu ssente w'eggombolola Lwebitakuli Ssenyonjo Akabwayi n'abalala basatu bakira nga byonna abyogera abantu bamukuba olube. Omusajja owookusatu yali kyamaanyi lwe Ono ayongeddeko nti ebintu bye yeekoledde abantu bibamuwalanira era naye asaba ayambibwe nti kuba takyebaka olw'okutya okutuusibwako obulabe. Wakati ng'ayogera Namukadde Nakamatte Maria ng'ono yafiirwako mutabani we Karoli Charles ayagadde okumugajambula era poliisi emutaasizaako. Akulira okunoonyeza ku buzibu emisango e Ssembabule Mwesige Rogers agamba nti bagezaako okutuukirira abantu bafune obujulizi naye ne bagaana okububawa. Abagamba tufunyeeyo ennaku z'omwezi 18 ne bakomawo ng'amaganda genasumula omwami ono Bosco obujulizi bukyagaanye nze ogwanja gwakunoonyeza nakuwaayo eri bampabuli. Poliisi neekuŋŋaanya obujulizi obuba buliwo neekwata fayiro negitwalewo omuwabi wa gavumenti nga bayitise Tatton n'atuwabula yatugamba obujulizi tebukola ki tebumala. RDC Kagayi asabye abantu obutatwalira mateeka mu ngalo n'agamba nti bagenda kwongera okutunuulira fayiro y'emisango gino era bwe banaakizuula nti waliwo abatemula abantu bakukwatibwa era bagibwe ku kyalo. Mu kiseera kino abateeberezebwa okuttibwa mu ggombolola eno bali 5. Nowa Kintu yakusakidde gwino ku Bukedde TV.